Amyuka omuduumizi wa poliisi mu Wakiso ASP Olina Alfred aweze okufafaagana n'abamenyi b'amateeka mu Wakiso n'okusingira ddala abakozesa ebiragalalagala bagamba nti basusse okusuza bannawakiso ku tebuukye ng'okwera bw'ati abadde ku mukolo gw'okuggulawo olusiisira lw'enjiri olumanyiddwa nga camp meeting mu kkanisa y'Abadiventi nga luno lwakumala ssabbiiti nnamba nga luyindira ebbanda mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kubanga we have seen the crime from our young men is increasing. So we are going to do some screening of people who are there. We have the operation which was done yesterday. I have people whom I have also handled them. Era tulina masimo mangi gambano. Olusiisira luno lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti okunyweza omwoyo n'ebyenfuna mu maka ng'omukolo guno gwetabiddwako kwayo ez'enjawulo okuva mu kkanisa ezikola Central Uganda Conference nga zino zikoloobeza ennyimba z'amaloboozi ezisinza n'okutendereza omutonzi. Amyuka DPC Olina ng'ali wamu n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Wakiso Sam Okodos bagamba nti wakati nga balwana okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu Wakiso batandise dda ebikwekweto okufuuza abamenyi b'amateeka nga bwe balambolola. Abantu abakozesa drugs enjayi batawa ne bamenya abanyumba z'abantu bakola ebikolobero ekiro. So we are doing operations of cleaning our community. Bulungi n'endagala okusabira ennyo eddagala eggwanga. Saagala ogambe nti Yesu agakola olw'okweyagala kusanyusa pasitoro lugeza. Omusumba Kyolina Melchizedeki nga ye muwandiisi wa Central Uganda Conference era nga ye mubanguzi omukulu akuutidde abakkiriza okukola obutaweera basobole okwejja mu bwavu nga kino balina kukikola nga beekutte ku Katonda. Ebyenfuna ebinanywezebwa mu maka abaana bajja kusoma. Bajja kusomera mu masomero agategerekeka. Abazadde bajja kufuna emirembe kubanga balina kye bayinza okuwa abaana baabwe. Ono agamba nti abaana bangi badduse mu maka g'abazadde baabwe olw'obwavu obuyitiridde olwo abazadde ne basigala nga bakaaba ng'ategeezezza nti ky'ekiseera abafumba okulwana obwezzingirire balwanyisa obwavu. Kubanga emirundi egisinga obungi abaana badduka awaka abazadde ne bakaaba naye abaana ekibaddusiza waka kubanga waka waliwo ebibulawo bingi. N'olwekyo okubeera obulungi mu byenfuna kijja kuwa abaana essanyu mu maka gaabwe, kijja kuba okuteekateeka emikolo emirungi n'ezi graduation party. Waliwo abantu abatafuna na graduation party olw'okuba nti bagenza okutukebera mu byawaka ebyenfuna nga bibi nnyo. Abategesi abakulembeddwamu omukadde wa disitulikiti ya Wakiso Mukwaya Ronald boogedde ku biviirako emivuyo mu maka nga balabudde abazadde ku by'okwesulirayo gwa Nagamba ku nkuza y'abaana olwo obudde ne babumalira ku mirimu olwo TV abakozi n'abasomesa ne baba nga be baalekera eddimu ly'okulabirira n'okugunjula abaana baabwe. Ndi abantu balina kye bayita okubeera bize. Ndi bakola nnyo. Taata afuluma nchuli, maama afuluma nchuli, abaana ne babeera nga balese mu bbanga. Omanga balese mikono ja housemaid. Kiriza nga okubiriza beyongera okwekwasa Yesu. Tewali mulala inaga tuyinza kwekwasa Yesu yayinza okutulungamya ne tuba n'obulamu obuteyagaliza ffekka naye nga bweyagalizaako n'abalala. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.